Bannanga abakyala mbeegayiridde okuzaalira omusajja tekitegeeza nti omusajja omuyinako obuvunaanyizibwa. Nkaddemu okuzaalira omusajja abalungi bange tekitegeeza nti omuyinako obuvunaanyizibwa. Abasajja abatuzaalamu nga tebaatuwasa batuyamba na buyambi okutulabirira, batuyamba na buyambi okutwagala. Mukendeeze okwefumbiza baddiya. Omusajja bw'akuzaalamu omwana asooka bw'abanga akwagala olwana nnyo n'omunyigiriza n'agenda n'alaba abazadde. Ekyo bwe kimulema ku mwana asooka, owookubiri bantu mu abalungi, omusajja akwagala yennyini yeevira naga nti njagala kugenda wammwe. Bw'akutuusa ku wookusatu, owookuna, owookutaano, forget. Awo obeera oli ku ssaalega nti oba oli awo era bino wammanga by'olina okugumira. Olina okugumira empisa embi, okuyisibwamu amaaso, okumanyiirwa, okukwegatta na buli mukazi gw'alabye. Omusajja abeera takubalaamu magezi kubanga ggwe wooli. Mukendeeze embeera y'okulaga abasajja nti muli available. Omusajja ne bwakuzaalamu abaana 10, it is not the end of the world. Bano abasajja baffe okuzaalamu abaana obulamu bwo ne bukoma, wabula ate obwabwe ne bweyongera. Ne batambuza obulamu bulungi, ne baddeetinga, ne beeyagala, ne bazaala ne ku baana abalala. Mukazi wattu ku myaka emitono otuula otandika kuwoza okuza baana. I was scrolling through TikTok nsanga yada interview ya Nalongo Lewis in Mayende quick report, and then something caught my attention. So single mother nsobola muwasa kuba nalimba wasizaako. Naye rule number 1 buli akanti tunene mu kamera. Rule number 1 buli agenda okuwasa omukyala gw'osanze n'omwana we. Omukwano gwe babadde nagwo n'omusajja oli taata w'omwana gw'osooka okusibako natti. Lyetteeka lyange. Neero obosanga mukwano gwasibadda natti. Yes. Naye gumanyi okwejjukiza. Balina katwejjuka nyoyo. Omwana ono anti abaleetera bondi eno ne baddamu. Kati nkola bwe nti era naawe kinkusaba okole. Wabula atayina ssente togeza n'owasa singo. Kikulu nnyo. Because oba oli mwavu bino byengenda okwogera tosobola bisa. Olina bamu n'akasente. Nze nsooka n'empisa etteeka erisooka tewali kuddamu kweraba. N'omulenzi oli omukadde. Ekyokubiri, omwana ono mwagala wano w'ogenda okuzaalira banne. Ye mwana wange gwe nsoose okuzaalamu. Era sagala kuwuliza oba omwana ye Stella ng'oyita nti eri waliyo taata Stella. Nze taata ani? Gwe taata Stella. Era Stella mukwatako buli kimu nga bwe nandikikoze ku mwana wange entumbwe nenkimukolera. Era nkuga ne Stella saagala kumpita anko oba daddi w'omwana gwe manzadde. Katugeze wajja ne Stella ne tuzadde Jovin. Nze si batata Jovin. Oba daddi Stella. Yes. Jovin kyasangawo. Kati ne tukimukulizaamu nze daddi, nze papa, nze mbyogera, nze mbisalawo. Ne bwe mba mukuba otunula n'ogamba daddi Stella kimala naye nga tonkubira kaana ndikamo. Byonna bye muyisaamu bimuyisaamu nga bwe nandibisizaamu omwana wo. Bwe muwa olugoye lwendu wa Jovan, bwe muwa school fees bwenzi wa Jovan, bwe muliisa bwe ndiisa Jovan. Yes, very true. Ekyo sooka n'okikkiriza. Kati nenkugamba nti etteeka lino limenya era lw'olijjawo enkolagana yange n'okulabirira kwa Stella kwonna lwe lunaku lwe ndiwuliza oba lwe ndikusanga ne himself. Oyo ne musalizaamu ddala. Meeting zammwe sizaagala. Byenkubulira reality kuba mbiyiseemu. Kati bwe mmala okimaliriza ekyo ne nkwata obuvunaanyizibwa bonna ne mbukola. N'ewammwe bwe mba ŋŋendayo saagala maama wo bataata waabuuze ye banaye taata Stella. Kuba wendi. Ye gwe daddi Stella. Nze. Omwana ono mutambuza nga ne bw'oba omuli gye salinga P7 gwagenda kulinegwa P7 waateekayo nze. Bitambula paka ku O ne A level. Kakati niwe muba mumaze obaka agenze ku institution kuba byenkubulya mbiyiseemu nabiraba era abaana mbatuusizaako. Niwe bagenze ku institution oba university. Nze kyokka nze nzikiriza okuwa the other gentleman invite ajje ku mukolo gwa graduation party. Gye ntegekedde ewange so sibo we baagala. Ne wabanga abadde mu bulamu bw'omwana. Oli mpaka oba wabisazaamu. Nabisazaamu saagala. Toyagala communication. Even nti simanyi waabwe balinayo olumbe. I hear you. Olumbe ko Stella agende mu lumbe waabwe. Teri. Era nkubuuza mukulu wa kika.
agenda kululemesa kugenda maaso teri bw'ogenderayo mu lumbe lwabwe waba omusindikira agendeyo mbamaze awo otandikire omulabira era kyenkubya kituufu eyakimenya namutta nakati akyakaaba amaziga neyejjusa lwaki yakikola because taata w'omwana oli yali muisiraamu omwana ne mutwala ne mu church ne mubatiza mu Anglican church ne mujjako erinnya ly'Ekiyisiraamu kaakati mu maaso eno omwana asomye atuuse ku institution yali asoma ku Buganda Royal mpeerera nze nteekayo 75 gyange. It was, of course, a long interview, but there's a time Nalongo asked him, can you marry a single mother? And then there's where I totally... Okay, when I was a lot of things to me were wrong. And I so much disagree. I think you'll check out Nalongo's interview and see what he was saying. Of course, when mugendo okudamu dating after oba dioba debiganya and all that, of course, single parents baba in a relationship teba, it's not a normal relationship. Yeah, teba anga bino kwa no muntu and all that. You sit down and talk about things, the hard things you fear to talk about. You'll have to talk about them. Omwana mugenda mukuza mutya tata w'omwana ali atya mulamu bwe mama omusajja oba ino omwana, what is the relationship ne baby mama, byonna mubyogerako. So where I did not agree was mind sounded very selfish. Tosa kungamba kyogenda kumpasa, and I have to cut off my child's relationship with the father. That is very selfish. Nze ekyanja ukanya ne tata w'omwana wange, it was between the two of us, not the child. You completely have to understand, if I am communicating with the baby daddy, what are we talking about? He was saying he cuts off everything and he takes over. Omwana amuweerera n'amulabirira n'amutwala ku ssomero, he registers as the father, he does everything. Oh my God. Banange si buli muntu nti no bwe baawukana. For example, katwayenga njawuka tata w'omwana wange, but they don't look after their children. Most of the men out there look after their children. Nga bayawukana n'abakazi. Actually, most. Mulabina ebintu byetugamba simanya single mother, simanya abasajja batalabirira baana. Lwakuba kye kintu tukigeza nnyo. But that is the smallest number. Abasajja tebannatuuka waawo. Men look after their children. Era nga abakazi tebalimu mu picture. Nga bakimala, by respecting the boundaries, all what they're doing here is looking after their children. Then, lwaki oyagala okulemesa omusajja ayagala okubeera available n'okulabirira omwana we, ayagala okubeera available mulamu bw'omwana we, lwaki oba omulemesa? Ain't you denying him the right to be the father in his children's lives? Ain't you doing that? Omwana ono ne bw'oba oyagala otya, omanyi ebintu ebimu tubyogera nga tukosa emotions zaffe. Kobeere mugagga, kobeere n'ekitiibwa, kobeere ng'oli mulungi, kobeere ng'oli otya. You can never be someone's father. You can never be. Or parent or mother. You can never. Tata w'omwana yalisigala taata we. So bw'abanga musajja wabuvunaanyizibwa asobola oweerera mwana we, byonna byasobola okukola nga father. Let him, give him a chance. Let him be a father in his child's life. Let him be. Gwe kyolina okumanya nti mukazi we ali safe. Baziba school fees. Bibye bintu bito batogera kola kwa mwe mujje ne mubiteeka ku ffe ne mutwambaza obugato nti butuuka ffe ne mwerabira point gye tubatogerako. Bwaba school fees as sasura, how does the mother get her school fees? As sasura direct ku ssomero, what is the communication? Bwakuba essimu yagala okwogera n'omwana, nze njogera biki naye nze baby mama. Kase boundary ogitegeera nti weri. It is enough. Yagala mukazi wo oli muleke naye alabirira omwana we. Ola mulimu n'abasajja batalina those reckless men I don't want to even talk about, abatalabirira abaana baabwe, mulimu n'abaavu nga tebalina. Abakazi mwe mwennyini mwabalonda bana abasajja. N'omulonda nga lukebe, talina buvunaanyizibwa bugenda kukola, tomulaba nti nali interested agenda akole. Kale wafuna bufunyi, for you enjoyed sex and you thought you could make this person your father. Kati omwana ali awo talina amulabirira. Naye ate nga the same man loves his children or child. Nga just so amulabirira talina obanga obwongo bwe yete bimukwatako oba omwana amuweerera batamuweerera naye nga amwagala. I always tell my friends around me, omusajja ogwo amulonda gwe musiru gwe yalaba nti ogwo mukebe osobola okuguzaalira, it has nothing to do with the child. So ono omwana oba gwe aweerera omwana
kasita kitawo abeera nga amwagala ayagala omulabako mumuwa amulabeko tudira feelings zaffe tuziteekako abaana byonna between whatever is going on between you and me, it is about you and me, not the child. Tekirabirira mwana wakyo sigenda mumuki wamulaba. You're denying this child a chance to bond with the father, to know who the father is. You're being selfish. Kwata feelings byonna bino bisemu kaveera obisule mukasasiro omwana omwe kitaawe. Bwe bakulide ayagala oba yagamutwalako ku lunch oba yagamulabako bulabi. Do not deny the child a chance. Okitegeera. Ati gwe musajja wange omulala ompya gwe nfunye bw'olowooza nti no providing everything for this child would make you their father, you're lying. We should be kind to ourselves. Onyanguyiza obulamu obufumbo bwange buno bunnyumire because this child is going to grow up nga bano abaana benkuzaddemu bo balina tata waabwe nga mwowe mwamulemesa omulaba mwamulemesa obondinga n'ekitaabo, which is very bad. Okitegeera, it is very bad. So ng'abasajja batera okugamba mbala wano ku social media bannange weegendereze single mother naye namwe ba single mother I know ovudde mu bufumbo oba ozaddeyo abaana oba omusajja akufaako biggweddewo, you want to move on with life, oyagala ofumbirwa ozaala abaana baabalandi, all that, weegendereze omusajja gw'ogenda okuddamu ofuna. It's never easy. Kyobola ng'ebiseera ebisinga most especially ng'omukyala akuzekuzemu banga yazaalako abaana baabawera singa afiirwa bbaawe oba ne relationship nefairinga ebamu babeerawo nagamba kantu olenkuza abaana. This drama that comes with baby daddy nuno musajja gwe mba nfunye oba ne mukyala oba ye gwe yazaalamu I can't handle. Nasalawo n'akuza abaana be. Okitegeera. But also you should have value. You people work, women you work, genda otoyiringe, genda okole. Omusajja, because it's me, when you come to me and you state that, I sit you down. I tell you, no, it's not going to be like that. This child, yetaga kitaawe. And because I'm not desperate, I am working. Togenda kunteeka mu mbeera ekola kintu kyesagala kola. Sina kyesagala ekintu kitali kituufu. Sigenda kikola. Because maybe I know, ne bwoba tompasiza, omwana asobola omulabirira. Do not do that. Do not do that. Bana abaana fa abaleta mu nsi balina right okumanya bazadde baabwe n'okubondinga nabo n'okubagala. Abantu abawala abamu balina ennaku nti bazaala mbasajja ne bagana n'otuma abaana amaanya. Kati oli afunye chance ye omulalu we waali. He's playing the father role in the child's life. Atomulemesa. Tomulemesa bambi. Buli omu agondeze munno obulamu. Kubanga my question will be singa gwe tata gwe yanzalamu abaana abasooka, would you be okay? Oli omusajja wa blocking omwana from accessing you? Gwe kisa, I don't know if my question makes sense. Singa gwe tata omwana gwe nasooka okuzaala. Nenzija ne nkugamba munnange bawange yagambye omwana mwesonyiwe takyali mwana wo era ye is going to be everything in your child's life. Does it make sense? Byonna bakyala mutule ku table mugole ensonga, tofumbirwa because onoonya nnyumba ya kusulamu, tofumbirwa kuba kubanga onoonya muntu akuwa mmere, tofumbirwa kuba kubanga onoonya muntu akusasulirira mwana school fees, fumbirwa because you need to. Ekisinga obukulu wamala ddala oleeta omwana mu nsi lwanirira eddembe lye n'okubeerawo okwe. Byebyo byange.